Amyuka Radiswe Mukono Kasibanta Asani akubye olukiiko ku kyalo Lusera ekisangibwa mu Ntenjeru Kisoga Town Council mu DCI Mukono okutawuluza Namazzi Scovia namwandu w'omugenzi Senfuma Yokana ne namwandu Nalubega Edith ow'omugenzi Wandera Lawrence ngono kigambibwa yali mpakasi waabwe amulumiriza okwekubana ne babulooka b'ettaka okwezza ekibanja Bachi yamulekera ekiweza yiika 7 zibaali babaazisa okulimirako. Ekibanja kyaffe kino kyali kya mwami wange yasenga mu mwaka gwa 1905. Olukiiko lwetabiddwamu enjuyi zombi abatuuze n'abakulembeze era mmeeya wa Kisoga Ntenjeru Town Council Kiyaga Robinson Hudson asabye enjuyi ezigugulana okwesa amazima. Kigabanga amazima yigasaana gaveeyo kwekule olwaleero tugaali tuyambe gakolaki negava ekimira ebisobola okubeera mu bantu. Namwandu Namazzi n'omusika wa Babwete Sendagire Steven bategeeza nti omugenzi nga tannafa yazika bba wa Nalubega alimireko emmere kyokka ebyembi omusajja n'afa Nalubega n'asigala nga akungula emmere gye baali balimye oluvannyuma n'aleka ekibanja kino okumala emyaka nga takikozesa ate ekyabewunyisa okukomawo ng'agamba kyali kya bba. Naye nga ffe mu myaka egyo gyonna tubaddeko nga tulimirako emmwanyi nga tulina yiika nga 8 ebitooke nga tulinako yiika nga 2 ne kayinja yiika nga 1 n'ekitundu. Nga tannafa yalina mukwano gwe nga yewandera yabba w'omukyalo Nalubega Edith omwami oyo yafa 2006 kati kitaffe n'asigala ng'akozesa ekibanja kye naawe nyini yayazise mukwano gwe kati omukyalo ono yaze n'omuzzukulu wa nannyini ttaka bebeekobanye ng'akomawo agamba nti bbaawe yali alimira nti waali waawo. Agamba bwe baayabye olumbe lwa Senfuka ekibanja kye ekyali kikunukkiriza mu yiika 14 baali baakigabanya mu bamulekwa 30 be yaleka. Kuba kakati ekibanja kyonna kyagabibwa n'abaana kubanga twali beeteefuteefu ffe n'okwegula. Nalubega ategeeza nti nga bba tannafa baali balimira awo era ti ekibanja ekyo kikye. Era yagenda okumpasa namusanga mu kibanja kyekyo nga mwalima wali wetuli poloti kati bawange nabeera naye okumala ebbanga. Amyuka Radiswe Kasibante asoose kubasomesa ku mateeka kukwatagana ku by'obugagga by'abagenzi era n'asaba enjuyi zombi okumuleka asooke yekkaanye ebiwandiiko ebimuweereddwa oluvannyuma anaakuba olukiiko okuba wakyazudde. Omuntu bw'afa mu Uganda wano wayitawo ennaku 6 ebyobugagga byabadde nabyo ne bijja eno mikono gya gavumenti. Mwali mukiwuliddeko ffe nga gavumenti ne tubikumira mu ofisi gye tuyita ya Administrator General. Abantu ba family okutundako akajiiko okutundako wadde emmotoka y'omusenyu balina sooka kufuna ba administrator. Bwavudde n'agenze ku kyalo Nama 1 okutawuliza ab'ebibanja ku baana b'omugenzi yali ssentebe w'ekyalo Mukeeka Dirisa abalemesezza okukolera ku poloti ze baagula. Olukiiko alukubye ku ttaka erikenkayana era abatuuze abadde bakulembeddwamu Nnaalongo Namayanja Joseline bamunnyonnyodde obuzibu bwe bayitamu okwesa poloti zaabwe ng'ate abaguza nti be batigomya era ne balajja Pulezidenti okubayamba ku bavubuka bano ti abeeyita abakafinyi. Ne mulaga abanguza n'angamba abamanyi 222 nzize nga nkozesaawo nga nnimirawo nga ndaba kati n'atugobaganya tulemererwa okuzimba mutuyambe bannange bakama baffe abali waggulu mututaase tusobole okuyambibwa tulipredize ebyaffe ku ttaka lino. Mutabani wa nnyini ttaka lino Ntambi Mike ategeeza Radiswe nti abatunda poloti zino ku ttaka lyabwe tebamanyiddwa. Mukeeka from 91 was the caretaker in this place. Digging and he had people digging here. They were allowed to dig here. So Mukeeka bamu ettaka alikuume tata wano waliwo Mukeeka alikuume Mukeeka nakkiriza abantu balimireko nga bapangisa kati bwe yafa abaana ba Mukeeka balowooza nti byabwe. Ngenda wandikira landize mbulira mjuduwa mu mutuufu njije mu lukiiko lw'ekyalo mubanjulire abafakinyi abatta abantu ku bibanja byabwe mbasuubiza tugenda basaanya. Weewaawo amina. David Muskalyankolo yakusakidde gwino ku Lwabukedde TV.